Okay, wewe walenye kumira ku Jonathan exclusive amanya Benard Sengozo ku program naku lero. It's a beautiful Friday nakuzo mwezi linya weekend ebadde mpanvu naye nyongero bebaza mwe naba subscribe nga nabe kumira ku mukutu mutufudde kyetuli era tubebaza muri bamanyi naku lero tugenda bawa muko bintu bizeberawo mu week stories zibaddeo nyingi nyeze njawulo era tugenda tuzibatemera mpola mpole mukwemu ne muganda wange Jonathan exclusive yenyini Sekagale era nga wali wano kubeera nga alikutosaako nakula kutano era nakula lero bingi ebigendo bawo mu kibuga Kampala ebivulu tulinayo Queen Shiba naye ekivulu nakula lero tugenda tulimenya mpola mpola tulabe ngeje tugendo bikwasa of course ekivulu kyenyini nakyo tugenda tukikuwa from the word you go mulabe ngeje tutambude mu Jonathan soko buze kwa Jonathan exclusive kale ngabulijjo Sengozi El Benado yaman bwayanjidde da Silver Santos bega Silver kale ku bantu abalina mutaji njira ati leo tugenda wali ku popcorn tugenda kola zoelia ebitongole bya Uganda bina yemizanyo masa Tombuga nyesi kale nanyeze Jonathan exclusive okubaawo ku nsongeza entertainment tukikira twabagamba every Friday tubawa ka recap wiki nga bweze begenze masino kubanga etambula amawole mangi agabadde mu week era tubadde tulinayo ekivulu era tulinayo naye twagadde tufiseewo kaddakiika nga ziizo ate abantu tubawe kukitambula ku kamera tulina omukulu Asuna photography first things first omusajja mbadde ngenda mwesizaawo opapa kale muyise kale tulina Asuna photography gwe nango ino emikolo egyenjawulo okwanjula kukenjira ku kyala namba tugenda batuziyisaawo oyo musajja akola ddala emirimu bulungi nnyo akuba ekifaananyi kugambye emikolo gyonna ayanjula ayalula n'abalongo mu Luganda kyetuyita kuba kuzina abalongo mu Luganda bangamba akola neka inido photoshoot ati wewa studio kati alemo kolo wamba kalala ako ke bayita bulo to bulo person to person leste namukubira anga ninagigalo kwekwata mu kale Yesuna photography services ezikwatagana photography videography n'ebintu ebifaanagana ko ebyo tugenda tutandikira wennyini tugenda tutandika n'emboozi esinza okuba ey'amaanyi mu week ewadde ya mwana mulenzi Tamale Mirudi Junior okumukuba mu kika naye n'emboozi yajja emabegakaawo oluvannyuma lwa famire y'omutwensi Tamale Mirudi Joseph Senior okubeera nga bajja ne bakiika embuga okwetondera Obuganda n'ateetonda n'agaanira n'avaayo n'agamba ye tajja kwetonda so emboozi eyo ekoze rounds ku social media n'abantu ab'enjawulo ne bavaayo ne bajoogerako kati ekibuzo kyenze kyembadde njagala sooka okubuuza kino kirekawa tusookere ku family ng'eya Tamale Mirudi first of all eno family ebadde mu mawulire okumala ebbanga nti okuva omugenzi we yafuuka star buli kimu mu family eno kyabidduka mbadde nkyali ku nsonga eyo Suna photography n'atuyimiriza mumanyi si kibi okuba nga atuwa ekintu ekirimu ku lwendo lw'amazzi I was saying nti family ya Mirundi okuva Mirundi lwe yafuuka star family yajja mu mawulire anti waliwo ebintu bingi nga newe kalibadde kasonga katini ewaka eno tetwali kategedde naye ndoza bonga bo kibalimu because ne luno lutalo we lwavudde yabadde video eyakwatiddwa omukube ewaka ku meeting eyakolebwa ewaka because wali oli omuntu yali gambe ne lwaki family issue oli aba ateekawo
essimu ateekawo kamera mu nsonga za family. And of course ne bwe byagenda mu maaso ebito okutuuka okukwata amayinja n'okugoba oli ndowooza kyandibadde kirinako ekikoma kale. Yeah, ne ya recording yennyini oyinza okugamba nti yali alina w'alina okukola ki okukoma ku lw'ekifaananyi kya family. Nze ng'omuntu omusango nsobola osooka okugusalira family, osobola okusooka okugusalira abaali awo, because woba ono at the end of the day ono mwana wammwe, because era singa kye mwali mwagala akikole yeetonde akomewo, era temujja kumugobaganya, asigala ali ki kitundu ku family. Obeera ne bwe munaamugoba n'avaawo era ajja kusigala erinnya lya mirundi aliyina. Okitegedde. So I think family yayina okuhandolinga ekintu kino mu ngeri eya kintu kikulu, nti oba oli awo abanga taata yali amubuuliridde n'agaana, sisuubira kuba nti ne Junior yali asobola okunyooma maama we. No, gwe tolowooza nti kubanga kiyinza obba nga Junior yali ayagala kwetwalira mu kiti nga taata we yali, nti yayise nga taata we ye talina kyatya kwogera. Oba oli awo nze ndowooza nti family yali egezaako kumugolola kumujja mu kiri taata we kyali yamutambulizaamu. Kye mbadde ngamba mu byonna si kibi era nkiddamu si kibi family okutuula egonjo oba kikole ntya etereze omuntu waayo si kibi yadde n'akamu, naye kye ŋŋamba ekizibu we kiri lwaki okigattamu kamera, because bw'okigattamu kamera oli mu kudisclosinga byama bya family. Right, nti essaawa leero naffe tuli ku mawulire, we are discussing your family. There is no way how you're going to stop us from discussing your family. Nga nawe kennyini ekintu gwe wakyeteera mu mawulire. So I think wateekwa okubanga ife nga tuvudde ku kino kye tulaba, because ne bw'otunuulira engeri Ssenga gye yagobamu Junior. Aichalenze wenakira nali manyo wa maama we n'enamba neja Ssenga busenga atuuka atya tekweyo levu ekitegeera tekyali kya buntu. Kakati awo wennyini wenjagala okuwuliza nti tugenda kijjako ku level ya Junior, tukiteeke ku general level, nze gwe oba omuntu yenna. Olowooza omuntu yandibadde awo ne yeetaaga ekikanoga nti bamugobye mu kika kigenda kukola nnyo ba kigenda muleetera obuzibu, agenda kwetaaga nnyo ekiko kutuuka kweyo level. Nze ng'omusajja Omuganda ekika nkikonsidaringa 100%. Amanyi 100%? Yeah, nti kyamaanyi. Nze nja kugamba nti kati nga nze, because nze taata wange talina baganda be, talinaawo taata we. Oli ayinza okugamba nti ekika kiba ng'ekitakola ki? Ekitakugasa. Nja kugamba kasita taata wange waali tukkiriziganya, naye in the long run kati bwetunanga ekintu ekya Junior nti ajja kuzaala abaana bababoole, bano baganda be bababoole, bataata babato bababoole. So in the long run kiyinza okuta affecting ye ng'omuntu, because ye kati amaze okwetemera amakubo mwagenda okukola ki? Mwagenda okuyita nti sawa leero asobola n'okuvaayo n'akugamba ngenda mu kika kirala, and people are still following him. Naye eyo legacy ali ku ya taata we, naye situmanyi ye legacy gyali mu kusetingira abaana be, nti abaana bajja tuuka ng'omwana talina wa taata muto gy'agenda nga te bakyali bato. Andi bwe bakugoba ne mu kiko olina okukola n'ekijja ekikyo, kitegeeza eri gyadde babaziika togenda kuddamu kuziikibwa. Ajja kugamba ninamu akasente nja kugula ewange. By the end of the day nze kye ŋŋamba Junior kikino, bw'oba olina enkaayana ne famire yo, I think toyongerako balabe balala oba toyongerako nkaayana ndala, because I've seen him trying to attack Katikkiro wa Buganda, which is not right. Nti ogenda kutandika creatingawo gap gwe n'abantu abawera, obeerewo ng'ogamba nti Suna bwe musanga mu production ya BBS situulayo, nze ne Suna twenyigira. Then bwe musanga kula chicken mpita wali, oli bwe musanga wano mpita wali, ekitegeera otuko creating abalabe bangi, olusi kiyinza n'okuviramu okufuna ebizibu ebirala n'otamanya wa ewatuufu wekyavudde, because environment yonna wagifuula ya bulabe gy'oli, which is not right. Then nekyala ku family, side ya family, I think ensonga nga zino, they are elder people abasobola okusinga kaka kakundi ketwalaba mu video, because they were like 7 to 8, and I don't think it ekika kigwerayo ku bantu musanvu oba 10. Yeah, I think there was a better way gye baali bayinza okuaddressingamu ekintu kino,
ane kitajja mu mawulire nze kyensinga okwekwasa kya mawulire because we nadde ndaba ku kiwandiiko kyabwe badde baagala junior ajje ne famire yaabwe mu mawulire then tolina bwogenda jijja mu mawulire ng'ate naawe bw'ozze okwogera ekyo ozze mu mawulire so I think the two sides zonna zirina obba revised oba zirina okurevisinga angozi zaabwe buli omu kuye kwa engeri y'okutambuzaamu ebintu I think it is one of the things these people need to know then tamale mirundi ndooza ekizooke bwe tumuzzaako ebbali era ndaba n'obudde bwekyangamuko tugenda kudduka there is a story I wanted us to talk about ya Kenzo okuvayo n'agamba nti Bobi Wine yamubbako ennyimba Kenzo wamulabye ne famire ye actually balekuleeta nenyamutoola nekitegeeza ki kino Eddie Kenzo okukwata kisobola kikyamu si kirungi kisobola bwenakyawasimina kompalana naye si kisobola abadde ogambe Eddie Kenzo okugamba nti Bobi Wine yabba ennyimba ze it was something like abantu era kyebeewunyizza ennyo nze nganza omuntu nze nganza omuntu nazzeeyo okukemabega n'empuliriza ezo ennyimba in fact tewali we zifaanaganira kuba because ennyimba kati gyeziri let's say waliwo oluyimba lwa Daddy Andrew omwana w'abandi Lady Andrew balina oluyimba omwana w'abandi same title there is another guy waliwo n'oluyimba twali tuleewa Ragadi we twali ku Federation Ragadi n'agamba alina oluyimba lwe yakola naye nga olaba lwefaananyirizaamu ate nalulaba nga lufaananye naye ng'ate bwe yali alukola tialina intention zifaananyirizaabali so I think ekyo nakyo kyakoze rounds mu week naye n'omuntu yennyini ayagala okyekakasiiza asobola okuddayo n'awuliriza ezo ennyimba because oluyimba lwa Bobi olwo baluyita Promise Kenzo alina oluyimba lwe yabadde alugera but beats za njawulo Kenzo aluyita nsonyiwa kati nsonyiwa ne Promise ensengeka za lyrics za njawulo so I think awayinza obbanga omukulu oba anti nalabyeko ne Buchaman naye aliyo nayogerako n'agamba zino ennyimba actually ne Promise balina versions bbiri waliwo version eri edduuka ennyo ne version eya wansi n'agamba Bobi Wine okukola oluyimba olwo yali atambula na butambuzi nga bagenda eri okufuna eyo ekyo ekirowoozo ky'okukola oluyimba Promise and I think Buchaman actually ye muntu omutuufu okutukiralifayingira kumbozi eyo ninda obudde bwagala tukwata katono nnyo twogereko ku Queen Sheba enkuba n'obudde nga bwe bugenda okufaananamu n'ekirala osuubira ki ewa Queen Sheba Sheba is a brand when we are talking about brands si ekintu kyosobola ovaayo n'okola conclusion nti tekigenda kukola omuntu ow'amaanyi actually ebyoyinza byogera nga bwe tulina concert ziri Acidic Vocals Mudra osobola okubeera mu kubuusabuusa okwo because one time twalabako Palaso bwe yasurprising abantu saawa zaweremu nga tewali saawa bbiri tewali but saawa zigenda oweera 3 ng'ekivulu kijjudde and media was like ekivulu kimusaze so I think tukiwemu obudde ekyenjawulo kyendabyeko nti enkuba eringa eyagala okutonnya naye nze abaana b'e Kampala mbesi era egenda kukola weeti ejja kutya ekyokubiri value for money Queen Sheba ali lubuto ategese concert ya lunaku olwaleero olowooza agenda tuwa ekyo naddala performance abantu kye bandisuubidde ne kye balina okufuna abawagizi ba Sheba I think bw'atabawa performance I think bw'anabawa performance eri ey'amaanyi eri ate abamu bajja bba mu kweraliikirira naye bonna bagenda mu kivvulu nga balina kye basuubira okitegedde omanye ekintu ky'osuubira ne kituukirira tobeera disappointed nga kiri ky'otasuubira tugeze wali Sheba bwe yali nga tali lubuto n'aperforminga ng'ate tebinyuma naye kati wano ne bw'anaaperforminga mpola mpola they will be like this is our girl tumanyi kyayitamu so I think value for money tekigenda kulembezebwa nnyo si e concert nti ya mitwalo 15 mitwalo 20 concert ya mitwalo 2 actually yagumu kitundu abakozesa Airtel so ndowooza ekisembayo ku Queen Sheba Queen Sheba agenda mu retirement si retirement kale agenda kuwummulamuko ku active music
olowooza nti yategese kino ekivulu kufuna kasente kagenda mubeezaawo yo mu luwummula oba just wabaddewo demand y'ekivulu? I think demand y'ekivulu ebaddewo for starters. Then n'ekirala endongo ya Uganda ogimanyi nti omuyimbi singa asirikamu ebbanga n'amala nti Shiba taliwo for a full year tusobola okuddamu okunoonya Shiba nga bikyuseemu because abana bali Jonathan Spice Diner webali I think basobola okuba ekiraka kyendi mu kwogerako ngamba ku bulamu bwe ng'omuntu bale my music industry because oyinza omulaba kati nti ayina nejjukira these artists live an expensive life ayina abantu abamubeerako ayina abakolaki the moment gy'anaako mu kubanga afulumya nga takola kimu affecting. So I think business wise kyabadde kituufu okukola concert before ate nagenda mu kuretiringa so there will be that ekijjo lekawo ku mawulire paka ngakomyewo then era ne tujjo tutandikira avudde mu nekyala yatusuubiza ku press conference teagenda mu gundi eno nga nyimba azikoze should be releasing music naye nga ta performing so ate jukira wane Uganda n'oba releasinga buli lunaku nga to performing era sikiro nzuba nga tofuna sente so I think yengeri yokka maliriza kinzoba kale nyongera kubanga mbebaza alekumiddeko nabasaba kubanga musubscribing abatanaba kubanga mukikola nakwebaza bwoya waffe suna photography waye omberedde kale nze Bernard Ssengo sikoze ne suna photography ku kamera tulina muganda waffe King Leon Masembe wane bali nabagambye alina omuziki ogwenja olosomunonyako ku YouTube channel King Leon Masembe kweranga funa ekisinga okuwa ekyamanyi. Sun out.